Kyala yena bw'ova mu bufumbo bakuwa kawero kamwa obeera kuki ku katale kati essaawa yali katale ng'ayokya nga tamanyi nti kagenda muviiramu ebizibu. Akayimba ako kagamba nti nanyirira ennaku y'elijja napangisa nga n'engejja n'enfuna akabina ogatteko okumyuka naye abasajja beegomba okunkoza ebitajja ng'olwo wuli ndaba kasigala ndowooza kyemba mbasalira amagezi agobakyanga ne mmatizanga omwomwo awatali gayala nasooka ne nfuna hope katambuza emivumba nga buli lwafunye akalungi aleeta nanguzaako naye bwe yalaba nsanye mbeereko omuganzi kyali n'asalawo olwo n'okumpa ng'obuwi nga buli lwafunye akalungi aleeta ne nkalya nafuukira ddala omwami ng'emmere agulandye bwe nasangira ate omukinjagi nampenyako ng'ayagala naye aŋŋanza ate nga ku nnyama saamukayanya Haaji ne mulagirira eka nga ndabirawo oluusi aweereza amatu nekyavaamu kale nga naawakasulawo olwo nno n'ente zaagalume bwente munnakwaya bagamba bwakuwa mungu n'ennume egezaako naye nakwandibwa abaami n'enkira ekibaata olulala nali ŋŋenze ku mbaga e Bukooli gye nasangira ate yansombera nabeeka olwo nali ndi kufa omuntu te mu kidaala n'atuma mwannyina ŋŋambe bw'asaba obuganzi nga sinnamuddamu n'aweereza ku mwenge nyweko nga bwe ndowooza kye nnamukolera nga sinnamalamu ate n'aweereza endala ng'olwo naye yatuse dda okumpi we natudde n'alyoka alasa emboozi nga mmaze otamiira nga byonna byakola mbiraba nti nna byebisinga kozi nga maanyi ga sitaani gampalabanya wuyo yogayoga ntute gye twasula ewuwe njagala owuliriza ennyo ttabbu yanzigira etya nennemwa ku kyala ate n'ensira mbidongo. Mwenna abatulaba abagoberera omwami David Musumbu mbalamusizza nnyo mwebale kutwagala mwebale kutufollowinga mwebale kumwagala naffe abayimba kadonka mwebale kutwagala. Kale amannya nze Nambatya Titi munnange bwakyenkeera nembaka olugendo nga naye mulagiridde aŋŋambye lwali kyala ng'amaze okudda ewange ennaku waayitanya omwami n'ataba mbunno bambi yannumiddwa muli nasanyuka okulaba omuntu gwe mmanyiko nga naye muli mutima mpulira okutya engeri gye nali mpanze nga ndiko ababujja naye nga mbatya nnyo nze okwesiikanika omugenyi namwaniriza ne kyayi ne muwa ne tulasa emboozi enjuba nagisuula engeri gyali yanjagala teyadda nkokooli nange neezizaawo olw'emboozi nekoolera tuba tukyanyumya emboozi tutuuse weetutuuse ngenda okuwulira ebweru ngeri y'ekikoona omubiri ne gunjiika ekitanda nenkivaako entegeere zifamba enviiri n'ezigweri omugenyi kyava mbuuza mubuulire ogubadde nga nze ndi nakulujja eri nningiza ndabaani ngenda kwetegereza ennyo ng'atambuza emivumba ayagala amuggulirawo nnyinimu akomyewo omugenyi bw'awulira nti mwami yakomyewo n'alebera nnyo amawale n'ayita amuzaala ayagala amugamba oli nti addeyo abiveeko naye ng'abatayombye yembitandika etya kwe kwevaamu omugenyi nemukuba akama ti weefunira ekyokukola nnyinimu akomyewo kwe kwesalira amagezi ekitanda n'akiyingira n'abeerayo n'asirika n'enzigula oluggi yasimulula emboozi tuula n'otereera owulire bwe nali mpansa abami n'empeneena. waliwo oli gwe njagala ddako Haaji ne Hope kawe yayingira ekitanda n'akirinnya ng'amanyi bwanne bakagwekwese n'addirimpya bakyatetenkanya okulaba awempisa ekigambo ne bwe nkubirira otulo n'atera okusonga kyenva mpulira ate emmotoka ekonkona obugombe n'ensituka n'entuula neetegereze omanyi mwami Haaji yayinanga enkola ye ng'atandikira mu mmotoka okumpita ayitanga ngenda okuwulira era ng'atandise okuleekaana nga nkowoola nnyo nnyo nje omukuuliseeyo kale yali amaze ebbanga ng'ali mu lukoola yagenda n'abakinjaaji mu gw'okusuubula ente kale nakankana nnyo ebyoka nebyegugunga nkyali ku ndiga ekoza ate ne wajja gwagwa motoka yali amanyiko ye nti nina omukuumi naye nga tafuna kyansi kumwerolerako nekyenyamba hopuka yalimu obukutiitiizi sinalajja nanyo ye naawuna ebisenge kale yakankana nnyo n'ebintu nabigwamu paka kuyingira ekitanda n'alema okusangwa kolonze nga Ssabaddunda wakiri ambuzeewo oba okuufuula ekawuka obudde bunemye era nasiba omutima n'enzigula oluggi neŋŋamba nti kama mbaa ya Mungu yasazeewo Hajja okuyingira ennyumba yasooka nanenyamu so okumuliisa ebweru nga atamuwulidde naye bwe neetonda ennyo wange n'abivaako eyeyingira ng'ayagala amuteerayo amazzi asooke mu kunaaba kyokka nali nfuka amazzi ngassa mu kibaafu ngenda okulengera Haaji ng'abuguuta n'eri abali mu kitanda eri batandise okulwana nga bafunye obutakkaanya mu kwenyigiriza kale baalwana nnyo n'ebintu ne babigwamu ne beekubamu kankomaawo. kale oyeyo mukyala Lady Mbatya Frontline Band mukyala muyimbi owa kadongo kamu era yeegulidde nnyo erinnya kubanga olaba ekyo ekintu kyakola neekakasa nti we gutaba mutima mubi tolina kyoyinza muvunaana kubanga agezaako okuzijjukiza abantu okubeera nga tezikola ki kubanga abantu waliwo abantu nga yaluwulira mu myaka gy'ekyenda
waliwo oluyimba olwo ng'atandiikiriza okuvubuka nga lweyo oluyimba lwe yakola ki. Okay, so bwe tutyo omulimo gwo bwe mutyo we mukukola mugenda mutambula mukeera nti leero tunaakubira Gindi mukuba ebipande oba mugwa bugwi. Engeri zikuba ebipande tuzigyeewa. Tukeera ku makya ne tutambula n'akatambula kaffe oba kapikipiki konna ke tuba tulina ne tutuuka ku kitundu. Ekitundu kibaako ebizindaalo ebyo. Oluusi we tusanga nga tekuli kulanga nga tuteekawo sawundi yaffe. Tukolera wamu tubeera alert. Bwe mutuuka ku kitundu oba ssaawa 4 oba 5 mupangawo sawundi ne mukubamu live awo obudde nga bukyali misana. Naali mu nnimiro n'awulira olukoba nti mu tawuni yaffe waliwo kadonkamu azze. Ne mbagamba banaye kadonkamu waffe si waakusiba kikaali ate kati abantu batumanyi. Bwe batulaba bakimanyi nti kadonkamu waffe tetusiba kikaali tetutimba bipande. Bwe tukusanga awo z'otuwadde tugenda n'ezo. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. Ntwala omukisa guno okwongera okwebaza buli omu atugoberera. Nze Musongu David Kadongo Kamu, music analyst. Weebale ekyo kyonna gy'otuusizaako engalo, weebale okubeera nga oweereza ensi yo okusinzirira eyo yonna gy'oli. Tuli mu kaweefube wa kubeera nga tugatta etoffaali ku kadongo kamu, oba oliawo okuzimba nga tutandikira bakadde baffe we baakoma ate ffe twongerezeeko, kubanga bangi baatuva ku maaso. Yatuva ku maaso sisuubira nti alina kyagenda okwongerako okuwaakawe, wabula abantu abalala basobola okwongereza ku mirimu egyo okubeera nga bajjukanya abantu ebintu ebyenjawulo. Ebimu ku bintu ebibuze nti tubeeraawo n'ogamba oluyimba nga tetukyawulira muyimbi Gindi gundi yafa yali ayimba bulungi, naye ng'oba olya waliwo abasobola okutujjukiza ennyimba ezo. Ntambudde n'abantu abayimba ennyimba zino ez'okukkubo okumala emyaka ndowooza ngenda nga 20. Natandika mu 2013 ne Paulo Kayovu Kasozi Kagwirawo Life Band, era enkya n'eggulo nyongerako abalala. Nze ekyenjawulo tiwendaba omuntu nemulabamu ekyenjawulo ntera okumutuukirira nendaba butya we tuyinza okugatta
era Master Judy ow'Ensaalwa nkwebaza nti y'omu ku bantu aba appreciating omulimu okuba nga nange namugasseko ettoffaali okuba nga nalabye oluyimba lwe nga lutambula nange neŋŋamba nti kandutuulemu ku challenge nendwongerayo n'asiima. Kale ogenda kutwongera eddoboozi libeere lya mwanguka beera ng'ayomba ne mujjaku. Lwaki we muba muyomba eddoboozi libeera waggulu? Bubeera busungu. Bubeera busungu. Yeah. Ekitegeeza otabeera mu busungu oba tosobola kubeera nga okwesa eri omwanguka? Omuntu kisinziira, waliwo omuntu ayomba empola, waliwo ayomba nga akambola. Buli omu kisinziira Katonda bwe yamutonda. Okay. Yeah. Nsaba obuzeeku abatulaba. Mwena abatulaba abagoberera omwami David Muzumbu mbalamusiza nnyo, mwebale kutwagala, mwebale kutufollowinga, mwebale kumwagala, naffe abayimba Kadongo Kamu mwebale kutwagala. Okay. Kale amannya? Nze Nambatya Titi. Nambatya Titi. Yes, sir. Nambatya baba beddira ki? Ngonge, ndi muzzukulu wa Kisolo. Bangonge. Okay. Osibuka wa? Nsibuka Mpigi. Mpigi. Gombola Kiringenti. Aha. Ekyalo bakiyita Galatia. Galatia. Amaka g'omwami Jolome Sserusaago n'omukyala Efrance Dembe. Bakyaliwo? Dadde waali naye mami yawummula. Mami yawummula. Yeah. Okay. Muzaalibwa abaana mmeka? Tuli abaana 11. 11. Yeah. Taata ne maama Yes, sir. olubimbi baalimu. Bakikola. Gwe naawe okubyeko okubeera nga ogattirizawo. Kubanga nti tugenda ne tuseera ba muzeeyi. Bo obalaba nti baakola omulimu ogwo ate gwe otuuka n'otandika okwesaasira. Kiva ku ki? Anti kati baddaddi bo bakikolera ekyo baali bakyalina ettaka nga ddene nga basobola okutulimira emmere etukkusa. N'ebintu ebiseera ebyo ndowooza tebyali nnyo bya bbeeyi. Emiwendo gisigala gye gimu lwakuba nti ensi yeegenda ng'ekola ki? Ng'ekyuka. Okay. Tugenda kuyita mu lukwakwayo. Ogambye Anti-Faith eno channel epromotinga Kadongo Kamu. Olinayo oluyimba olwa Kadongo Kamu. By the way, olunaku lw'eggulo senior woman Irene Nakitto eyali mukyala wa Dr. Fred Ssebaale yaweza emyaka 16 bukyanga atuva ku maaso. Omukyala oyo wali omumanyi? Saafuna mukisa kumulabako naye nga bwe nze mu industry n'ensanga music we yanyumidde nnyo. Akunyumidde nnyo. Yeah. Okugeza nga luyimba ki olusinze okunyumira oba olyawo nga tusobola n'odduwaako ku abatulaba? Ekitubunya Amalya. Ekitubunya ogabunya nnyo. Kirungi buli omu abaako n'ensonga ze lwaki abuna Amalya. Okay, kati nga gwe onaawe anti mbuuziza kubanga ebiseera ebisinga omuntu agenda okwagala oluyimba lwa Mpanga nga maama mukazi mujja eyali ewaka ebintu bye yamuyisaamu oba egye yakulira nga baamuyisa bulala. Kati nange kwe kubuuza nti ekitubunya Amalya luyinza okuba luyina erukwata ku bulamu obwo? Golooza wendi we nasookera. Siyinza kutegeera. Kirina we kinkwatirako lwa nsonga nti gino emyaka gyendimu. Emyaka emeka? Kati ebizibu by'ensi bingi sisobola gijjukira. Abakazi eky'emyaka simanyi naye ffe tusaba ekintu kimu, omukazi wakulimbanga emyaka linda ku lunaku ng'afudde bajja gyogera emituufu kubanga batakyasobola giba tegikyakugasa nti batakyasobola kwewakana anti era n'omulambo guswala. Omulambo guswala. Okay, ekitubunya Amalya osobola otutuwamu akapera? Yes. Sinkola ya mukyalo kwagalemu obufumbo bwe enkyagende n'empita era kikoze abaako ensonga lwakuba eby'omunju tebyatulwa gulinga mupiira atasamba yanenya abazannyi so bw'oba obuuziza empola luvannyuma ofuna ensobi kwevudde alema okuteeba nzikiriza ow'obwongo omufunye kati manya n'ababeeyombekera teribaddembe abasajja genda n'alaga eryami n'abasabakazi bunda n'alema okubasaavinga mazima nakulekawo esande kuba alina omugole olwosigaddemu mukuumira nju ate ng'amubinyiga abakazi omusajja omwenzi akumalako ekyagala wamma afuuka ekyennyalo gy'oli n'omulengeza nga nekyagasa maama mpaawo bagatako n'okukuba omwana singa kuba n'akunyigaawo kale naye akuleka n'obusungu bwe ennaku erimu ddya
sikyanenya ababalogga ne mu butaala bukyayina bakyobukwawuza ssere ebisenge kati oyo bw'abataano by'okimanyi atandika okutegeeya ebbali ebbali yeewonera enjala kyansi weemukwatira n'afuna amuwonyaako okawulidde. Ndira n'oluyimba nange lwe nategeera ekituwassa abangi. Nalwo lwa Kadongo Kamu, omwami ng'agamba nabo ng'awa ensonga lwaki bawasa abayitiridde nti oba oli awo nammwe ebizibu bingi. Anti kati ye omusajja ne bw'aba yeegombye omulala aleeta buleesi tanoba kuva we. Naffe singa ekyo ekitiibwa twali tukiyina ogattako obugasi naye kati oba olina okuviira omuntu n'ogenda weeyiza ebbali. Anti mwe olowooza okugenda onaawuza ebbali si kye kimu ku atudde n'obuuza nti naye Diidi buzibu ki nze kyesikuwa n'otereezamu kubanga bingi ebibeerawo ebireetera abantu okubeera nga bakola ki baawukana. Kubanga gundi mu luyimba olwo era Sinyoomane alina we yatugambira nti kituufu naye waliwo abakikola ng'ate abakyala be bavuddeko ki obuzibu obuleetera omwami ng'omuyombi naki atama. Anyway, so yoyo Sinyoomane Irene Nakitto. Naye era w'otuukira okunoba muba mugezzaako kituulamu ne kigaana. Waliwo n'abamu abalina enjogera nti nze n'ewaffe bannemwa. Si buli omu. Abasinga olaba abaana b'omulembe guno nti kati basenga oziraba ze ziikateni. Oli omusanga akuze ne mama we single mother. Kati omwana akuze ategeera oyo tafunye kubuulirirwa. So ng'ojja kwesanga mukadde mama yafa mwaka ki? Yafa 2015. 2015. Kitegeeza nti yali atwaliriza era nga w'ofuna omukisa okumubuuza akubuulira by'ayiseemu okubeera ng'akutuusaawo nti omuntu eyatendekebwa bingi bye bakola ki bye bagumya. Ndina muwala wange atulaba ye Susan Sozi akugamba nze na paakinga si ono ye taata w'abaana ekijja kijje naye kati ffe anti munnaaye obeerawo yonaasiiya. Anyway, Kadongo Kamu ki ekyakusikiriza okubeera nga Kadongo Kamu omuwa obudde? Kadongo Kamu bw'oba owuliriza oluyimba lwa Kadongo Kamu obanga alaba firimu nti omuntu asobola okwogera ekigambo ng'olinga akiraba nga tozina buzinyi ate oluusi nga wakiraba oba nga oyinza okukiraba oba nga biri awo. Ne Kadongo Kamu basomesa, tuli basomesa, nze ni mukyala wa Kadongo Kamu era njagala nnyo Kadongo Kamu. Era nebaza Katonda okunteekamu eyo category ya Kadongo Kamu. Okay, program giweereza abantu bemanyi nga baagazi ba Kadongo Kamu, mukyala Harriet Birungi, mukyala Namatovu Fatuma, mukyala Susan Sozi, waliwo Munabugerere. Omukyala oyo naye ndaba angoberera nnyo mu bantu abangoberera ku nsonga za Kadongo Kamu. So nti Kadongo Kamu otandika ddi okuba nga omwagala? Kadongo Kamu ntandika 2013. 2013. Waliwo ekibiina kyayitibwanga Buladde. Mwalingamu director bamutanga kati mugenzi omwami Nsubuga Bernard. Oli owe gundi twamuziika okyamira gundi olwo oluguudo lw'ewammwe ekyalo waliwo ova ku Ggombolola, kino kyambuka ku Ggombolola ku Lweziroowe naye akatundu nkeerabira. Akatundu ako bakayitaani? Naye ntegeddewo. Bernard Nsubuga Ssemmango. Yali Ssemmango nali Serimani. Yes, Ssaalongo Bernard Nsubuga Ssemmango. Yes. So no yafaano 2022. Mwezi gwalinga gwa kuna. Kati omwami oyo yalinanga ennyimba nga bwe tutuukawo wali ewaka tuteeramu nakuba n'endongo. Wali eweegango. Kati yalina akayimba ke bayitanga Kasagalira. Tuuse omulenzi omuto Kasagalira mwabanda basimanya nga ennyimba ze zaalinga zinyuma naye nga nze sizikwata kuba zalina ebigambo bingi naye nga zinyumira ntuulawo nnyo. Nasinga kwagala luyimba lumu Tabani Nkulaamira. 1964. Yalina ennyimba nnyingi era nkyemmanyi oziyina kuba Kadongo Kamu yenna omuyina.
Si yenna naye at least. Tozina ennyimba ze Ezisinga nzirina. weebale wabula weebale kukomera kadonkamu waggulu mukama akuwa omukisa akikubalire bambi. So obeera mu 2013 weegatta ku Buladde. Negatta ku Buladde. Gyetasengazi. Naye nga simanyi nnyo byagendeyo mu safaari kati babeeranga awo eggangu nga nze mbeera Mutungo Kitiko. Kati nga nvange Mutungo Kitiko nenzija tukola practice awo nenyimbamuko. Olwo bazuula otya? Waliwo abawala mikwano gyange baali bakuba mayinja nga nange nkuba mayinja. Naye kati nga bwe bava mu mayinja bagenda eggangu omwami Bernard. Tetereeze wali mu Kirombe. Wali mu Kirombe. Nali mu Kirombe nga nkuba mayinja. Oyassa mayinja. Akuba amayinja abeera mulalu. Okay. Nga nkuba amayinja gano agakoota agagabire ennyundo. Kati nga mbabuuza nemwe bwe tunnyuka nga sibalaba nga muze mu ttawuni oba nga muzeeko ewaka. Nze simanyi gye mubeera ndi mupya kuno. Ne baŋŋamba nti waliyo eggangu. Waliwo omukyala bamutanga Nakaziwe. Yali Edisa. Mayirya Nakaziwe. Kati ng'ayimba nnyo kadongo kamu. Ng'alina akayimba akalungi. Sanyusa nnyo balaba amusula mutya abampagira mutya ng'akatuulamu nga nze nina akayimba ka bbandi naye nga ndaba siinawo waka. Siinawo waka. Kati bwe bankulembera ne bantwala omwami Bernard ne bamugamba ono mukwano gwaffe n'alina talenti y'okuyimba naye tasobola kuyimba kadongo kamu. Ayimba bandi music. Manyi kuwandiika bandi nze. Kadongo kamu yimba ne samumuwandiika. N'agamba ndeetereko nyimbe ajja nyimbiremuko. Kati waliwo omwami bamuyita Maaka Mayanja. Yali akuba gita. Rastaman? Yes. N'amugamba Maaka jangu oyisizeemu omukyalo ono. Beze nali muwala muto. Jangu omuyisizeemu ennyimba ze. Najja nakwata gita nabeera nga mpisizaamu. Mweze Bernard n'aŋŋamba ogenda kuyimba. Nina ne show mu kifuufu mu kibulooka. Saidi ze ye Busaabala. N'aŋŋamba ku Lwokusatu tugende. Ogwa bulungi mu ndongo ate oluyimba olwekwakasa olumanyi. Kadongo kamu tujja kuwandikira ennyimba ezituula naye oli muyimbi tugende. Awo we natandikira okuba nga nyingira kadongo kamu ne ŋŋenda nga mpiikinga mpola mpola ŋŋenda njiga okutuula mu kadongo kamu ŋŋenda nzuula ennyimba era nze ennyimba za kadongo kamu esinga nali sizimanyi bambi kubanga waffe tuli bannaddiini nnyo tebaatuganyanga kuwuliriza nnyimba za nsi nzitegedde enkuze era kati naye lwentegeera n'endula leero nyumira mu mutwe mwenduteeka. So obudde obwo mu kibiina kya Buladde ng'oggyeko Bernard balala ki be walimu? Ekibiina kya Buladde mwalimu omwami Sserwanja John Bosco nga mulimu n'oyo omwami Rasta Maaka, mwalimu ngamu oyo omukyala Nakaziwe, mwalingamu omukyala Susan Namugula Naluyinda nga mulimu n'omukyala Sylvia. N'omwami Kalagala yatufuiranga beesi mutabani wa mwami Nsubuga akuba beesi. Kati Bernard Nsubuga mwe abatamumanyi ekintu kye twenyumirizaamu nti kadongo kamu ye mutandisi wa kadongo kamu. Va ku biri nti jjajja w'abayimbi Christopher Ategese Badduka yasooka okubeera ng'ayimba kadongo kamu naye ono be baleeta erinnya erya kadongo kamu. Era be basookera ddala okukola ekibiina ekyasookera ddala ekyagatta bannakadongo kamu Uganda Picking Guitarist 1969 Bernard Nsubuga, Matiya Kakumirizi, Paulo Damulira. Naye ekibi nti ndaba abantu abasuusuuta abantu naye Kakumirizi akyali mulamu naye tebakola ki? Tebamusiima oba okumusuusuuta. Alimala kufa oba oli awo nga n'ebitiibwa bino tebikyakola ki? Tebikyamugwana. Kati Bernard yafa asuusuutiddwa? Ate Bernard n'amateeka gonna agatambulirako kadongo kamu munaye gabaga kubanga yali mu poliisi ate nga lawyer by profession. Yateekawo amateeka agatambulira kadongo kamu amateeka agafuga association ya kadongo kamu. Kitegeeza nayingira mikono mituufu sitekyo? N'eri emabega era yali musaale nnyo mu kuteekateeka be baasookera ddala n'okuteeka ssente mu kadongo kamu kubanga oyo Bernard Nsubuga omugenzi Matiya Kyakamala be baali balina emirimu emitongole
Bernard yali mu Uganda Police. Amatiya Kyakamala yali akola butabika, yali Meronance. So bo balina emirimu mu gavumenti nga bwe bafandinga. Era ekibiina kya Buladde ekyo oba Bernard Nsubuga abayimbi bangi abayiseewo. Gerard Kiweewa omanyi? Mumanyi bulungi nnyo. Celeste Kasule. Naye mulaba. DJ yasooka okola obwa DJ ng'amukolera ku Walkman. Walkman? Walkman okyabujjukira? Bwalinga bu radio nga butono ng'osobola kagenda mu teepu nga kagira wano nga mu Kibatu we kati okonga kakolera obwa DJ. Nga kalina sound? Anti nga kabeerako output. Abo ba Livingstone Ssekabembe Kabina bona bayita oyo yafa. Bayita eyo. So musingi munene ku kisaawe kya Kadongo Kamu lwakuba nti ffe tutambula n'abaliwo. So yoyo Bernard Nsubuga Ssemango era ye Munnayuganda eyasookera ddala okwogerera firimu mu Uganda. Ng'ava Jingo. Nga bw'olaba bano ba VJ Jingo. Ng'agiteekako n'agyogerera? Mu Luganda? Mu myaka gy'ensanvu. Nga oluba bagira firimu ezo ez'entalo kati buli gye bagendanga okukuba ebivvulu nga basooka kugira kulaga firimu. Era yali Buladde Film Unit nga basooka kulaga firimu yalina edda ng'entambi banyolanyoole ng'alina mukyala we omugenzi Grace Zawedde. So Zawedde bamutta mu mulembe gwa Idi Amin bamukubira amasasi Mbalala n'Amataba. Bamwitanga Grace Zawedde. Yali muyimbi mukyala we. Era kati bino by'owulira omukyala n'omwami okuyimba oluyimba be baasookera ddala wano. Naye ne tetuzeeyo naye njagala nti bwe tuba tunyumya ne tuba nga tugira. So otandise ne Buladde Film Unit. Luyimba ki lwe wasooka okuba ng'owa obudde obwo? Mu nnyimba za Kadongo Kamu? Yes. Obukodyo bw'omukwano? Obukodyo bw'omukwano. Saala Boogere. Lwawandiikibwa bba Emmanuel Boogere. Yatufaako nga muto myaka 28. Kati fumiitiriza olimu emyaka. Oba olumu ffe kye kituuka ne kitumala amaanyi nti abasajja baakola ebintu ku myaka egitoogerekekako 28. Ne balekawo omukululo mpaka kati. Omukululo era y'omu ku bawandiisi abakyasinze wano e Uganda. Okay, obukodyo bw'omukwano. Waluyimba ng'otya oba oluyimba otya? Omukyala alina amakaago ddala mw'otudde ng'olina omusajja ofumba kyakola bubi okubeera ebintu by'omukwano byankiso bibeeyo manju singa owewaka muleeta ne musooka okulaba bwe tuba mukwano mba ntya nze ng'onsanze n'omulungi lugoye olw'ensonyi lwesooka okweyambula ne ndussa wali emitwetwe simanyi obanga gye nkutwala maama olabayo ensonyi bwe ziba mukwano kibeera kiri munnogo wakeera osiima osaana omulaga nti mwami nze nakoyabiza awatali kukwekwekerera waliwo abafuna obuzimba natya ne bbaawo omulaga nti mwami akantu kankuttewa n'emitwetwe kati bw'omunaku gwakyakola bw'oti oli bubi ekintu kyempisa omusajja ate kibeera kikiika akaba akasonda akatono akankutte mulaga nti mwami nabayo akasonda kankuttewa n'eno ku ggulu naye ate bafuna kalwadde kebeere mbalaba yanguwako ginnyanjulira nti mukyala nina kalwadde akankuttewa n'ono ensooka okekenneemya mulaba omukwano muyonjo njagala abakyala muyiga omukwano ogunyuma bw'abadde n'ensonyi biveeko ofuga omusajja buli omu akutenda obulogo. Emmanuel Boogere. Bannange abakyala bwe baayimba bambi mukama abawumuza emirembe baatwagazisa Kadongo Kamu. Awo yali Emma agenda okuwandiika oluyimba olwo ng'alina emyaka 26 kubanga afa 2000. Lwa 98. So osooka kugira luyimba olwo nga bw'oluyimba ku stage abantu bagiranga baategeeranga nti si gwe Saala oba bo nga balowooza nti gwe nannyiniwo. Abantu bano betuyimbira Kadongo Kamu. Kadongo Kamu bamumanyi era bamutegeera oluyimba ne bw'oluyimba nga si lulwo
baba bamanyi yaluyimba naye nga baludde odduwulira yensonga lwaki bwe lujja ne balulya basanyuka najja n'akubuuza nti omukyala oyo gyali oba yafa kati gwe n'omubulya nti gyali oba yafa so tetusobola kugamba nti kati nga nze bwenyibye Saala abantu bagambye nti bannange nze Saala Boogere era maliriza ne mbagamba omukyala yayimba oluyimba olwo bamwitanga Saala Boogere yawummula mukama muwummuze emirembe ne babeera nga bakimanyi. Kati mu lugendo lwo luno olw'okutambula n'endongo eyo anyway bw'ova mu buladde olina ekibiina ekirala gye walagako? Bwe nava mu buladde nasooka nenkunkumulawo emyaka gyange kasitula ndongo kuba akadongo kamu nali muwagala naye ng'okumukwata omuteeka mu bwongo kyasooka tekinzibuwaliramu naye oluvannyuma ngenda neegatta ku gurupu bakitanga Smile. Smiles Production. Yeah. Nasooka mu Jolanta. Yes nga sinaba kugatta mu Smile kati mu Jolanta Muzeyi Kalali ne manager Kikaze mwe bagattira gurupu eyo nefuuka Smile ng'ekyalimu omwami Kiweewa kati awo nga akatengo kabeera oluba kwa microphone okankana audience nene tomanyi kyogenda kuyimba awo ng'ebiseera ebyo tetukuba copyright nga nina oluyimba lwange lwe nali nnyimba baluyitanga Temunteeka. Tutambula nti leero zindeesa abaana b'engonge muliyo mutya titibwatiti nambatya lutaya mbagamba nti nsanyusa okubalaba ab'emikwano abeerekereza nemwefiiriza engage n'essebbulenya ne mutuwanga ffe ne tuba simaati amaanyi gaffe gava mu mmwe tusiima bongerwa temukyusanga bannange laba nina ekitiibwa ne gye mpita abantenda ntambula ntudde nyini byonna yange mulira kati nkozesa abasoma n'abatasoma bannoonya kati ngenda Bulaaya mwebale nnyo bannange mundeke temunteeka mwabatamanyi birungi mwajula nnyo fitina n'obujaale kagundi lwali lukwata ku mirimu nga luga nti kyokka emirimu gya kuno nze njogere ntya bannange jajula nnyo fitina n'obujja temunteeka bw'oba otunda nnyaanya ow'ebinyeebwa tomusiranya oli bw'agula ekinyeebwa n'ennyaanya eba ku mabbali bw'atunda amanda owamu gate n'ennyaanya temwegiragira emirimu gyammwe gitambula gityo owa wooteeri afumba akamere munnange oli bw'alemu emmere ereka kugiza ku y'enkya kibi mukikola nfaafa akawolu akalemye mukakyusa omusanga awaata bagattika eggoolu lya luli leero Juni eryabasaba mixi munanjulira mulya ne lya wiiki ne mutenda wooteeri za wano ng'ow'omunaanansi nkikkooneramu ng'oli eyo gumala kwesera n'onywa ekinyumi oli mutuufu kyokka obutunda bwakati atunda omubisi ononjulira abafumba amazzi ku 10 osangako bana gwatunda ebikajjo emiyembe n'ennaanansi muyiga obuyonjo enswera za wano zibasunga. Oluyimba olwo gwe eyaluwandiika lwawandiikibwa omwami omuta Sserwanja John Bosco. Oluyimba lulungi walukwata tolukwata lwaki bannaye kirabika muli mu mutima mbadde sinaba kwekkirizamu nti nsobola akatale kajjudde abantu bangi waliwo omuntu gw'otunako ng'ayimba n'otya nogamba kati nze ntwale kino ku market naye nange ngenze ndaba nengamba ye music wange gyali kati kubanga nekakasa ne kameramani agambye luyimba lulungi olaleksiima era kyemmanyi ne mafumbi wange agenda lusiima mbulamu manager anti olina nsooka akola waaka wokola waaka n'abeerawo nze bangi oli akutuukirira mwami Muzungu ndi muyimbi naye njagala muntu anaamanaginga kituufu nekuba kugula bugozi engozi tugula z'oyo gwe tulaba nti alina olubuto tusobola omukolera ki naye nga okyasuubira olaba negiba gino mikolo gyambaga banawe munaatusonyiwa tulina bannaffe bali eri amasannyalaze gaffe ageeri gakyankalanyemu yensonga lwaki tukoledde wano eri tebeerayo kerero ajja naye nsaba tugume ebisoboka tujja biwuliriza so tujja kukwatagana mpola tulabe amina butya oyinza okubeera ng'ogira by the way omukyalo ono namusanga ku kitimba okwo nze wembeerako nsuppootinga wendaba omuntu ng'alina ekintu ekyenjawulo
kyakola ntera omwaniriza asembere kubanga oba olumu ayinza okubeera ne TikTok account naye nga banywanyi bwe bakinywi kye oba oli awo n'omuntu abantu n'abamulabye be bakola ki be balaba nti ono ayimba ate n'akikomyawo naye twetaaga okubajjaawo tubatuuse omuzadde kankwanjulire Kikaaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and designing okukanika emmotoka okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka endya y'abaana nnungi layibulale ya mulembe ow'ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 0772 442 799 mumwe program eteekebwa mu ssente aba Kikaaya College and Vocational School bali wali e Bulenga ku 7 gendayo otwale omwana bamubangule holiday etuuse twala omwana abeereko n'omulimu gw'omu mutwe gwayiga kati titi gwali mu kulyako omulimu gw'omutwe era ku Kikaaya College next term bagenda kubeera nga bateekawo session y'okuyiga gita n'okuwandiika era nga muzeeyi Matia Kakumirizi yagenda okubeera nga atendeka Kikaaya College okusula gita. Yanza muzeeyi Matia Kakumirizi wale kukkiriza n'osigala ng'okyasobola okusiga ensigo ey'obbangi ne mwami Mubiru Charles director kubanga yambuuza mwami muzungu mpulira njagala abaana bange bayiga okuyimba bwe banaamala okuyiga okuyimba naye njagala abasobola okubayisa mu mitendera naye ndaba muzeeyi Matia Kakumirizi alina obudde ate oba oliawo naffe kino kye tuli yatukwatirako yatuteekako ettoffaali kyensuubira nti ye muntu agenda okuyigiriza omwana gita nga talina kimugoba nti oba ngenda kugira gundi oba ki kati mwana mukakamu nnyo one of my good friends talina buzibu so Joranta gye tubaddeko ogibeeramu bw'otyo mugenda mu Smile kati mba nakajoyininga omwezi nga gumu ne batugamba nti tugenda kujoyininga Smile ne tugenda tujoyininga Smile fe abava eno mu Jolanta group yonna director muzeeyi Clarity yatuleka yagamba mumpita negenda n'abaana bange buli omu yasitula ababe oli n'asitula ababe era n'obukulembeze ng'ebwali mu Jolanta bwe bwajja oli yasigala amanaginga omuyimbi we Kalali then n'okumanaginga Smile n'ono be yali nabo emizannyo ne ginyumako stage awo nawe wali ozannya emizannyo muzannyo ki gwe wasinga okuzannya mu Smile enva za nkoko twazanya enva za nkoko era ne vidiyo enkadde ya nva za nkoko vidiyo oba ogyetegereza osobola okundaba enva za nkoko twazanyanga Nandudu Mamuli Katumba nga tuzina Nayigaga abaami abo ku kigambo kya stage okuzanya emizannyo bawe obudde kati ndi mu kulaba bakoze omuzannyo omulala omusiguze oluyimba lwa nali mpedde yaluyita nayita ku lugwa naye nga muzeeyi Haji Wamala Kyolaba alaga mu luyimba olwo nti yagenda kwawe kumbe kwawe gy'agenze ng'agenze mu maka ga omusajja we yakomawo yategeera nti mulimu alimu ng'akomyewo n'ebyokulya omukyala n'amujjulira n'amugamba ayita ne munnange ajje tukole ki tulye naye ng'ali munda ye tamanyi nti bamutegedde nga takkiriza era ono nannyinimu yayisa bulungi musajja munne talina kye yakola ki kye yamukola nti oba amukuba oluyi oba ki oli kye yali takola ki
Tasuubira. Oli kye yali takkiriza nti kisobola okubeera. Naye emmere osobola ogirya n'etuuka. Era ne mu vidiyo eno gye baakoze omuzannyo olaba ng'omukulu Kalali kubanga ye yazannye ng'omusiguze Malimuza mu Kiweewa ne Haji Wamala Kyolaba. Bazannyi nnyo. Era kyanyumidde okulaba nga baddinganye kubanga emabega awo baali bakola buti naye bebawo mu mirimu. So ogenze mu Smile. Smile watera kuyimba nga luyimba ki? Smile nayimba ngolo temunteeka nga olwo nolaba luyita boodi Nyiriro Kamala. Boodi Nyiriro Kamala. Lwo nga lutambula lutya? Lutambula nti ngalo bakyala bannange munda g'amaanyi nazze kuyimba namwe ebimuli by'abakyala munda g'amaanyi nazze kooka omanyi ffe tubeera boodi abasajja yingini muli b'amaanyi yingini ekola mu boodi olusuula giya n'ekyamukeeti kati nze ndi boodi ya swiiti yingini nkyamusa boodi omanyi boodi z'abakyala okutali yingini zibala nnyo ne yingini z'abasajja okutali boodi nazo ziba nkyamu yemmwe mukwana bakagundi olw'okuba bambi mwasemba nakyo kale nze Nyiriro Kamala yingini eyange ekyusa oyiro lengera omubiri maama lengera eriiso ly'omwana lengera olusu bambi tunuulira enviiri z'omwana gwe lengera essambi nga lino saako ennyambala bambi mundeke nze temunteeka ebyange byava wa Mungu. Olwo awo mwali ne Sembusika Dolindo yaliyo? Yaliyo. Yaliyo mukwano gwange. Yaliyo mu Smile yaliyo na ndowooza kaneesuulemu ejjulume ngende namageko we twamuziika. Waliyo mu kuziika? Yatufaako yali 2018. Desemba nga 22 ne tumuziika nga 23 kane Mutundu. Akajanjala ke? Akajanjala. Yali azannya naye bambi awumula emirembe. Alina olwo yagiranga akaveera. Kadolindo. Ajja niyesiba akaveera aka green bw'ati olwo n'atukuba omuziki. Yali muzannyi nnyo. Basajja ba Kadonkamu n'abakyala bagumiza ekisaawe olw'emizannyo n'okuyimba ekyo kye bategeera. Puroguramu giweereza mukyala Harriet Birungi. Be bano abantu be waŋŋamba nti tubeereko n'abantu be tusobola okubeera nga tukwata nabo tubaleete mu kamera. Harriet Birungi omumanyi? Twali ku TikTok. Twali okwo. Y'omu ku bantu abasinze okugatta ku kadongo kamu. Va nti asala busazi nnyimba n'ateekayo naye ateekamu. Bannaye toyanza nnyo nnyabo toyanzege. Mukama akuwa omukisa ayongere okuwangaaza oyongere okutujjayo ffe abayimbi abatannaba kubanga tulabikako nnyo mu bantu omukisa ogwo bali gutuwa. Mukyala Jackie Kizito mukyala wuuno waŋŋamba tunoonyeyo ebitone eby'enjawulo. Ono omukyala nga naawe wavaayo ne weegomba senior woman Irene Nakitto naye namuzuddemu ekitone nti anyumirwa nnyo ennyimba ez'abakadde baffe abaatuva ku maaso. Luyimba ki olulala olwa bantu baffe abakyala bali lw'osobola otuwamu akapera? Waliwo omukyala Regina Nalukwata. Omukyala Regina Nalukwata. Luyimba ki olwo? Bakyala muyiga omukwano y'ensonga esooka gattako obuyonjo osaako empisa waliwo abakwasa obusungu musajja n'akuwasa n'oba mu bitiibwa ebitagambika ennyumba gy'olimu amatendo musajja n'omutuma aleetawo sigala akuuma waka bakula otyayo yakuyamba baganda balugera nti atalina amannyo gwawe ennyama omukozi n'ayonja eddiiro nayala obuliri yamwanya omusajja ebimuwomera ng'agootudde eri olannamye osimbye n'oluko n'olinda kulya mama ogende weebake omwami n'akomawo gy'akola omukozi n'omutuma nti daddiwo yanguwa omutikkule labalaba mukozi gwotumye ebbina lyanyeenya amaaso nagalungi yawaayimba nebbeere n'alisonda omwami asiime wakyuka n'amulaga entumbwe ekibeeraawo oyomba n'otuukaawo koma naye yakoze ensobi ate n'omala mbutuufu n'omusasira n'omukozi naye yatendekwa mu ngeri yasenga abamulera abamukuba ekyogero afumba nassaayo amazzi omwami n'anaaba n'adda n'emugongo n'amukuta yigwe okuuma empeta eri mu ngalo laba olese omukozi yakuuma ensenne mu kinaabiro bufumbo kyobo maama okuddira omusajja n'omuwa omukozi bakusaalirwe abasajja ba leero nsenene zikwatibwa zimanyi bw'otaginyweza edduka
alalala mukyala n'omwami kyekitiibwa ky'amaka mukwano kankubulirire. Okay, Yeah. yono omukyala Lady Mbatia, omukyala muyimbi wa Kadongo Kamu, era ku mitimbagano yeegulidde nnyo mu kibiina kyalimu ekya Frontline okubeera nga addamu ennyimba ez'abakadde baffe abo abatuva ku maaso n'azijjukiza abantu. Akoze kinene okubeera nga alina kyasobola okubeera nga agatta ku kisaawe kino ekya Kadongo Kamu. Frontline ekulemberwa Frontline Band ekulemberwa omwami Sam Mboko. Lubanjwa Sam. Lubanjwa. Yeah. Abasinga bamumanyi nga Sam Mboko. Alina oluyimba baluyita Mboko. N'olulala baluyita Kyalemera mu Kkufulu. Ekiki? Why? Ojja kufuna obudde oluyimba baluyita Kyalemera mu Kkufulu. Alabika yagenda nga Haji wali bw'ogambye. Ye tebaamuwa mmere bwe yatuuka eri essumuluzo tekyeroba. Yes. Frontline esangibwa. Frontline Band esangibwa Gayaza Road. Ebulami. Bw'otuuka Gayaza mu lawundi ekidde nakifuma okireka n'okwata ekidde Ezirobwe. Awo osanga senta gye bayita Bulami. Eyo mwe mutuula gurupu yaffe ya Frontline Band. Tulinamu abakubi ba gita abalungi era nga bwe mubalaba ku mitimbagano mbapostinganga. Tulinamu abayimbi abalungi ddala bategera okuyimba Kadongo Kamu. Tukola ku mikolo gyonna bannaye tusaba mutuwe emirimu. Yeah, mutuwe emirimu. Okay. Frontline. Okwesitula singa mba mbaagadde. Anyway, ebyo tujja kubanga tubyogerako kubanga nze ntera kukolagana n'abakagwirawo live band. Era ndi mu nteekateeka okuleetako abakagwirawo live band ne banaabeera 100 ebibiina eby'enjawulo. Ebiri biwera. Bizze kubinsanya mu Kadongo Kamu. Buli omu akube, buli omu asabule. Ekivulu ogenda kiteekawo ekyo? Ebyo byonna ndi mu nteekateeka ey'okubeera nga nkola ki? Nga ngira okulaba nga nfuna abantu mmwe okubeera nga mubakuŋŋaanya. Twabadde ku live ne Jack Kizito yagambye nti nnyumirwa nnyo buli bwempita n'ensanga abantu abo batambuza endongo y'okukuba. Wakiri ne mbeera mu bwangu ŋŋamba nti yimiriza emmotoka. Wakiri wemba siina budde ne mbafuwa nti kubanga be bakuumye Kadongo Kamu waffe owa ddala. Waliwo n'omugigi omuteeyo mu kyalo gwe tusanga nga baagala Kadongo Kamu naye nga n'ennyimba ez'enkadde tebamanyi bazimba. Naye buli woyimba oluyimba kati nze nina enkola mmanyi okwebagamba ngenda kuyimba oluyimba luno naye mumale mumbuulire nannyini waalwo. Bwe mutambulira nannyini waalwo fayini mutwalo mulamba mwenna mugenda gwekuŋŋaanyamu. Awo nga nnyimba oluyimba nga mala mbabuuza nannyini luyimba olwo yaani mumumanyi nga batandika gundi oba tebalumanyi omutwalo gwange mba guyina nga mbabuulira nti oyo omukyala bamutangawo bati ne bwe bati. Ekyo kyokola kirungi. So bantu bange, New Subs Fashions esangibwa ku Sunset Arcade mu kibuga Kampala. Tambula ng'ova ku New Pioneer Mall odda ku Arua Park ayisa Wilson 1 Health Pharmacy weekoma yambuka amadaala ogenda kuba ogiraba ku mukono gwo ogwa ddyo. Kale bwe tutyo Be-Easy Hotel and Bar bali wali ensago abaagala okusanyuka. Amasanyu ag'ekikola kyonna osobola okugenda awo obeere nga osanyusa obulamu. Ndina omukyala Lady Mbatia, mukyala muyimbi wa Kadongo Kamu. Sofa gwe atulaba gwe agenda ogamba watulina enjogera egamba agenda alime oba tajja kulima. Kati ekyo tukikulekedde, agenda alime oba tajja kulima. Kale luyimba ki olulala lw'osobola okubeera nga otujjukizaamu? Nze nno tonatuuka ku luyimba akulabirako. Kati waliwo omukyala naye bamuta Nantabazi. Omugenzi Nantabazi yayimba ennyimba nnyingi. Yayimba Omusajja Omukodo. Ayina oluyimba lwe baamukubira mu maka ge nga wasizza omusajja n'amusimulire bannange. Lwe luyimba lwa Night Nantabazi lwensinga okwagala. Abasajja bakambwe. Omanyi omulembe guno gutwonoonye nnyo.
n'ekitiibwa ky'abaami tekikyakola ki Tekyaliwo. wadde abamu abaami ekyamazima tebalina kitiibwa ky'abaami naye osanga omwami atuukiridde nga n'obuvunaanyizibwa bw'obwami abukola naye nga yawasanga jaba. Okkiriza nti nammwe mulinamu engajaba? Nkimanyi. Okay. Oluyimba olwo lutambula lutya? Lugamba ekitiibwa ky'abasajja nkitya kyawufu njagala nkolage we nnava mbawummule nga bwe nagambye abakyala tukola nange nafuna siringi wamazawera ganja neefunira mulenzi wange ne Musa mujje neezimbira ze nalowooza ku bitiibwa bye nnenofuna nga ndi mu magere yeezimbira nali mmanyi nti yajja okwoza engoye nga nze nnyinimu tudde wali nkaga omusajja yafuga abaganda bange naŋŋanda n'ebiteeteeyi k'empale ng'eyo ku mulimu yassaayo mbega ng'era nyangwayo kendwayo tabu natuuka ebbanga we namukoera nsala pulaani mugoba waka natandika mpolawo nakweyombya nga buli kyaŋŋamba muzaamu kabyo ze neemulaga ekituufu nti n'oyantama naye omusajja yalemerako nnyabo konze kanfune omwami ku mabbali kanaabimanya nyiga ennyantamwe naye lumu nnyabo nga nsula ya lumwe nadda ku makya namusanga atemya kyava mbuuza wasuze wa nnyabo konze ndi mu maka gange nze mmanyi naŋŋamba ogambye eki nnyabo konze oba kikuulumye nnyo nviiro mpone omusajja yankuba abaganda bange nansibira mugye neezimbira n'atambula ennaku yamalayo 2 nga nze ntemeeza mu nju nninga kapa kyava akomawo ate nansekerera naŋŋambira mbunzijula emmere nze najula okugaana maama nga naye nnyabo kensikatira ajja kuddamu ankube ebyobusungu nga ndisa ku mabbali nga nzijula mmere ng'omwami yegera kati ku kyabasajja nakakana ne bwaba mulemera yalina ofuga ebyo byowooza ndi wange nefuga ebya siringisi byo tebimukwatako akufugira mujye weezimbira n'amateeka n'agassaawa waka mukama yakola bali ng'amaliridde ne bwalibeera mu mpya asigala afuga abasajja bakambwe akusimula bangi bagira twalabye nga omukyalo ono yakafa omukyala wa AK47 Lady Maggie ng'agamba nti omukulu Rabadaba teyakoma ku kumubadala naye nga n'okukubakuba era nga mukubira wuwe nti yamujja n'amutwala e Bungereza. kati ng'oyinza ogamba nti ennyimba z'akadongo kamu ziyinza okuggwawo kubanga bayimbanga experience gye bayitamu mu bulamu gye balaba mu community nga kyekintu kye bakwata ne bakola ki ne bazza mu luyimba. Kati nze ndina bingi bye mbabuuza nti ku bubblegum music gwe mulaba bameka ng'oluyimba olwo lusobola okwongerako. Kiringa omuntu akugamba nti nze nnyo omwenge kummalako birowoozo n'obuuza nti omwenge ogwo w'ogunywa gusigalako lubeerera. kuba kuspendinga bayagala kuspendinga ku set. Okay, oluyimba olwo ze zimu ku nnyimba ze nakulabanga opafominga. Era mukyala Harriet Birungi, mwami Mubiru Charles, mwami Makumbi, mulaba mutya singa tufirimingayo ka documentary k'omukyalo ono nga apafominga ennyimba ezo, kubanga tetujja kufuna mukisa gwa muntu kubeera nga ajja atuyimbire ku nnyimba ezo. Bali baagenda naye tufunye abantu bano ate ng'abiyimba bulungi kubanga watuula mu bidongo abituulamu birungi ate ekirungi buli omu ayambala ekifaananyi kye. So ndowooza nti kyandibadde kirungi we tufiriminga abantu bano. Mukiraba mutya? DJ Kisiriivu e London enteekateeka zino twandizikwasaganyisa buno buntu butono. Mwami Derek Katende South Africa tukwataganye ensonga zino. Mwami Kanaakulya Umaru tina mukwano gwange Kanaakulya Umaru naye ayagala nnyo ebintu bino. Just mwami waliwo Katelega, mwami Katelega Fred, tulabe nti tuwaayo olunaku abantu bano ba stage ng'awantu naye ng'ekitututte ku firiminga abasajja abazungu we batyo ba promotinga music waabwe. Music w'abazungu yali azzeemu ebika kubanga ffe wano tuyinza okuba tulina ebika bya music naye bitono. Mu America balina ebika bya music ebisukka 50. Kati country music yali azze oba kadongo kamu n'aliibwa
ebikulu. So baddayo ku drawing board wansi ne balaba butya bwe balina okuddamu basitule kadongo kamu. Naye nze kino nkirwanako nze nga nze. So mukiraba mutya singa tukola enteekateeka eno ne tugira? Okay, olw'obufunda bw'obudde njagala tusambyeko ku program. Oyo tubadde mu Night Nantabaasi. Luyimba ki olulala? Tonatuuka ku luyimba. Waliwo omukyala omulala olwa Nantabaasi omulala. Anyway, bw'oba olinayo olwa Nantabaasi olulala lw'osobola waliwo omukyala omulala bamuta Pros Nabigumira. Omukyala oyo bannaye alina ennyimba nnyingi era zinyuma ng'abalala bonna. Alina oluyimba olugamba nti wabula ofanga tovudde akutema kigambo kife kiruma okufa nosinga omukuba eddala kibooko enswala gy'oswalako oba erinnyo olina lisufu liggwamu era n'ekitiibwa kyo nnyabo ne kikufeeba olwo nga buli w'oyitira gwe emboozi okokosa n'ennwe timubaye ndooyo yakutte ekikopo ate nga tomuwakanye kuba nnyabo nnyini kubyasa ye munno gw'osula naye era amazima olina kunywera naye nze namaze okukisoma nasalawo nti ne bwontemerera ebiringa ennyumba tebikyantiisa era mubagumya okuva eri mbaani ne mubakyala nze nkyasinze esaagadde ompakanye kati nalinnya anafunyeyo elijja mpitwa Pulosi Nabigumira asabeera oliyiga olibunye neeyo. Bw'atyo oyo Charles Sonkolo Taya senior composer yali emabega w'oluyimba olwo ebigambo tebita. Olaba nange wembumanyi. Alina n'empeta ya zaabu. Empeta ya zaabu. Olumanyi. Ndumanyi. Alina nnyumirwa nnyo Mirembe Maria. Olumanyi. Mirembe Maria ajjudde enneema. Yali akubiriza abantu abatema ku bannaabwe ebigambo. Nti abamu nga omuntu waafiirwa temutandika musekerera walwaza oba walwala ne mutandika omusekerera. Alina ennyimba mpitirivu. Luyimba olusinga okunkwatako ne lunkwasa ennaku terina gwe yatonderwa. Bagenda e Jinja ku Town Hall okubeera nga baperforminga naye in the process balina omwana omulwadde baali bagenzi naye omwana n'afiira emabega wa stage. Nga bali ku show era senga Alice Nabata yajja n'abategeeza Sebata nti omwana afudde. Kati Nabigumira n'akiwulira ne kireetamu okukyankalana naye nga balina okugenda maaso baperforminge. Era we yajja n'ayimbako oluyimba lwa Samu wange ebitundu nga 2 akola kyamaanyi ne gamuggwa n'addayo ng'akaaba. Sebata n'ajja n'amaliza show we yaggwa. Sebata n'ajja neyeetondera abantu era n'ababikira nti munaatusonyiwa byonna ebibaddewo si nkola yaffe naye tubadde n'omwana omulwadde omwana oyo atufuddeko era omulamu guli eyo emabega wa stage. Bwe batyo abantu ne beeyiwa okubeera nga bakola ki? Bajja okulaba ekibadde embeera bw'etyo bwe yali. Awo wajja okukola ng'avudde omwo n'akola oluyimba ennaku terina gwe yatonderwa. Luyimba ki olulala lwe tuyinza okubeera kubanga obudde buyinza okugira? Waliwo omukyala bayimba akadongo kamu bangi. Waliwo omukyala bamuta Fiona Nakayiza. Lwembadde nninze olwo lwe nasooka okulabirako. Nasooka okulabirako. Fiona Nakayiza oyo alina oluyimba olwo baluyita ekyali Nakwaya. Yakyanga abasajja kugamba ne bamutabukako naye nga talina bw'abeetaasaako n'aguma. Baali balinga ebibaata nga beetaayanga ebibaata nti gwe mulembe. Omukyala yenna bw'ova mu bufumbo bakuwa kaweero kamwawe obeera kuki ku katale. Kati essaawa yali katale ng'ayokya nga tamanyi nti kagenda muviiramu ebizibu. Akayimba ako kagamba nti
nanyirira ennakwaya elijja napangisanga n'engejja n'enfuna akabina ogatteko okumyuka naye abasajja beegomba okunkoza ebitajja ng'olwo wuli ndaba kasigala ndowooza kyemba mbasalira amagezi ag'obbakyanga ne mmatizanga omwomu awatali gayala nasooka ne nfuna hope katambuza emivumba nga buli lwafunye akalungi aleeta nanguzaako naye bwe yalaba nsanye embeereko omuganzi kyali n'asalawo olwo n'okumpanga obuwi nga buli lwafunye akalungi aleeta ne nkalya nafuukira ddala omwami ng'emmere agulandye bwe nasangira ate omukinjagi nampenyako nga yagala naye aŋŋanza ate nga ku nnyama saamukayanya Haaji ne mulagirira eka nga ndabirawo oluusi aweereza amatu nekyavaamu kale nga n'awakasulawo olwo nno n'ente zaagalume bwente munnakwaya bagamba bwakuwa mungu n'ennume egezaako naye nakwandibwa abaami n'enkira ekibaata olulala nali ŋŋenze ku mbaga e Bukooli gye nasangira ate yansombera nabeeka olwo nali ndi kufa omuntu te mu kidaala n'atuma mwannyina ŋŋambe bw'asaba obuganzi nga sinnamuddamu n'aweereza ku mwenge nyweko nga bwendowooza kye nnamukolera nga sinnamalamu ate n'aweereza endala ng'olwo naye yatuse dda okumpi we natudde n'alyoka alasa emboozi nga mmaze otamiira nga byonna byakola mbiraba nti nna byebisinga kozi nga maanyi ga sitaani gampalabanya wuyo yogayoga ntute gye twasula ewuwe njagala owuliriza ennyo tabbu yanzijira etya nennemwa ku kyalo ate n'ensira mbidongo twongereko munnange bwakyenkeera nembaka olugendo nga naye mulagiridde aŋŋambye lwali kyala ng'amaze okudda ewange ennaku waayitanya omwami n'ataba mbunno bambi yannumiddwa muli nasanyuka okulaba omuntu gwe mmanyiko nga naye muli mutima mpulira okutya engeri gye nali mpanze nga ndiko ababujja naye nga mbate nnyo nze okwesiikanika omugenyi namwaniriza ne kyayi ne muwa ne tulasa emboozi enjuba nagisuula engeri gyali yanjagala teyadda nkokooli nange neezizaawo olw'emboozi nekolera tuba tukyanyumya emboozi tutuuse weetutuuse ngenda okuwulira ebweru ngeri y'ekikoona omubiri ne gunjiika ekitanda nenkivaako entegeere zifamba enviiri n'ezigweri omugenyi kyava mbuuza mubuulire ogubadde nze ndinakulujja eri nningiza ndabaani genda kwetegereza ennyo ng'atambuza emivumba ayagala amuggulirawo nnyinimu akomyewo omugenyi bw'awulira nti mwami yakomyewo n'alebera nnyo amawale n'ayita amuzaala ayagala amugamba oli nti addeyo abiveeko naye ng'abatayombye ey'embitandika etya kwe kwevaamu omugenyi nemukuba akama ti weefunira ekyokukola nnyinimu akomyewo kwe kwesalira amagezi ekitanda n'akiyingira n'abeerayo n'asirika n'enzigula oluggi yasimulula emboozi tuula n'otereera owulire bwe nali mpansa abami n'empeneena waliwo oli gwe njagala ddako Haaji ne Hope kawe yayingira ekitanda n'akirinnya ng'amanyi bwanne bakagwekwese n'addirimpya bakyatetenkanya okulaba awempisa ekigambo ne gwe nkubirira otulo n'atera okusonga kyenva mpulira ate emmotoka ekonkona obugombe n'ensituka n'entuula neetegereze omanyi mwami Haaji yayinanga enkola ye ng'atandikira mu mmotoka okumpita ayitanga ngenda okuwulira era ng'atandise okulekaana nga nkowoola nnyo nnyo nje omukuuliseeyo kale yali amaze ebbanga ng'ali mu lukoola yagenda n'abakinjaaji mu gw'okusiibula ente kale nakankana nnyo ebyoka nebyegugunga nkyali ku ndiga ekoza ate ne wajja gwambwa Hopuka yali amanyiko ye nti nina omukuumi naye nga tafuna kyansi kumwerolerako nekyenyamba Hopuka yalimu obukutiitiizi sinalajja nanyo ye n'awuna ebisenge kale yakankana nnyo n'ebintu nabigwamu paka kuyingira ekitanda n'alemu okusangwa kolonze nga Ssebaddunda wakiri ambuzeewo oba okuwufuula ekawuka obudde bunemye era nasiba omutima n'enzigula oluggi neŋŋamba nti kama mba ya Mungu yasazeewo Haaji okuyingira ennyumba yasooka n'annenyamu so okumuliisa ebweru nga tamuwulidde naye bwe neetonda ennyo wange n'abivaako eyayingira B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsaggo Nakawuka Road. Tubadde tukyagira oyo Haaji we yagira we yataamira awo. Haaji we yataamira nga bali eri befulukuta. Wagamba nti
kwolwo nze nasabadunda wakiryambuzeewo oba okunfuula akawuka obudde bunnemye mu kwagala nzira ebweru ennyumba ngiveemu mu kwagala nzira ebweru ennyumba ngiveemu nga ngamba nti ebinaddirira binava koto kyokka bwe nnali nfuluma ennyumba kyokka nnali nfuluma haji nampita ng'ayagala mutereyo amazzi asooke mu kunaaba kyokka nnali nfuka amazzi ngasa mu kibaafu ngenda okulengera haji ng'abuguuta n'eri abaali mu kitanda eri batandise okulwana nga bafunye obutakkanya mu kwenyigiriza kale baalwana nnyo n'ebintu ne babigwamu ne beekubamu kankomaawo. Kale oyeyo mukyala Ready Mbatia Frontline Band mukyala muyimbi owa kadongo kamu era yeegulidde nnyo erinnya kubanga olaba ekyo ekintu kyakola neekakasa nti we gutaba mutima mubi tolina kyoyinza muvunaana kubanga agezaako okuzijjukiza abantu okubeera nga tezikola ki kubanga abantu waliwo abantu nga yaluwulira mu myaka gy'ekyenda waliwo oluyimba olwo ng'atandiikiriza okuvubuka nga lwero oluyimba lwe yakola ki okay so bwe tutyo omulimo gwo bwe mutyo we mukukola mugenda mutambula mukeera nti leero tunaakubira jindi mukuba ebipande oba mugwa bugwi zikuba ebipande tuzijjeewa tukeera ku makya ne tutambula n'akatambula kaffe oba kapikipiki konna ke tuba tulina ne tutuuka ku ekitundu kibaako ebizindaalo ebyo oluusi bwe tusanga nga tekuli kulanga nga tuteekawo sawundi yaffe tukolera wamu tubeera alert bwe mutuuka ku kitundu oba ssaawa 4 oba 5 mupangawo sawundi ne mukubamu live awo obudde nga bukyali misana naali mu nnimiro n'awulira olukoba nti mu tawuni yaffe waliwo kadonkamu azze ne mbagamba banaye kadonkamu waffe si waakusiba kikaali ate kati abantu batumanyi bwe batulaba bakimanyi nti kadonkamu waffe tetusiba kikaali tetutimba bipande bwe tukusanga awo zootuwadde tugenda n'ezo challenges ki ze musinkana we muba nga mutambuza endongo yammwe? Challenge ezisinga okusinkana abakulembeze b'ebitundu oluusi abamu si bonna oli agenda nakugamba njagala emitwalo 10 njagala emitwalo 15 oba temumpadde emitwalo 7 temukola nga mu butuufu ekivulu mugenda kisoloza emitwalo 15 oba emitwalo ameka 2 bwe mukisolozaamu emitwalo 2 n'omanya nti at least 10 oba 10 plus erina okusigala ku kyalo mafuta loogi kulya ebintu bwe bityo kati namwe ne mugabana gino 15 gye bagisigaddeko naye awo tusoomozebwawo nnyo n'ebyensula bino n'omuntu omusabawo okusula ng'otuusa awantu Kaliyoki ono yali atwonoonedde nnyo erinnya bagenda ne basaba omuntu ennyumba n'abapangisa n'abawa loogi biki oba emifaliso ne bakera ne badduka n'amasuuka kakati gogenda enkeera n'omugamba nti mpa kati gwamugamba nti maama nsaba kunsuzaako wano olunaku lumu nvaako muli babbi mubba ebintu tebawula kadonkamu nga tebawula Kaliyoki naye kati bagenze batwawula kadonkamu Kaliyoki kuba Kaliyoki takyali nnyo mu byalo abeetonaatona bagenda ku motoka nga bazinazina nga bali bwerere tebakyaliyo kati tugenda tugenzebwamu mu miringo eyo mpozi nekira nti sente zibula ate ng'ebintu byetaagisa entambula tetukaluubiriza nnyo abandituuse ku kyalo obudde nga bukyali mutuuka leeti ssaawa 10 mulinda entambula y'ekkubo bajje babatwaleko mugenda okukolera oluusi bakyasomba kasoli waabwe bakyasomba mwanyi ne mutuula ne mulinda oba najja tunagenda kati mugenda okutuuka ku kyalo ng'obudde oluusi bugenze abandifunyeewo akasente abantu abamu baba tebasula mu tawuni omwo basula mu byalo nemunzika ng'oluusi mukoze loosi lwa ntambula ya anyway tukyalina Lady Mbatia ebyo bye bimu ku bizibu ebisangibwa buli wamu ndina bano bendaba abatambula n'etukutuku yaabwe era nabo oba bali ludda lwe wano Kawempe sinafuna mukisa kubanga kati mmanyi Crane Band manager Camillion bamanyi manager bebuwambo kati nembeera ne bano bagundi Kayovu Sunday kiri Cruise kati group zakagwirawo tulinawo Frontline Band tulinawo Crane Band Frontline Band ebeera Bulami Crane Band ebeera Buwambo
tulinawo Kayinginis Band eyo y'ekiteegombwa. Kayingini ye etambula n'egundi tukutuku kweziri bazirina. Tulina Matov's Band ya Matovu Ali mumanyi naye na group yakagwirawo. Tulina Afaru's Band Afaru Kawunde mukochi ekifuga obuliri webale nnyo abo bonna batukutuku bazirina mbadde sikimanyi ekifuga obuliri yoyo Afaru Kawunde ye mukazi akola ki naye asabula abantu bakagwirawo basabuzi anti kyekyo kyenjagala okubalabako ogundi kati ne wabeera gundi eyo kati waliwo eno bentera okukola nabo manager Mawanda Richard ali ne Sunday kiri kulusi ali ne Kayovu kati oba olumusa ekidda ajja n'atukubirako bwe tutyo. Mbategeera bulungi nnyo oyo mwami Kayovu gwe nzikiriza nze sikyakwewana Kayovu gwe mulala gwe nsoose okugatta ku Kayovu nti njagala Katonda ansobozese mbatwala abantu abayimbi aba Kayovu akuba kukeesa tujja kukeesa abayimbi aba twali Kayunga eyo wa Fred Mukubira twagenda ne Kayovu tubeera ize mu bintu byaffe tetuli bampaka era tutuuka awantu we tutuuse tutera okusirika naye yasabula endongo yakuba oluyimba lw'omululunkanyo olw'omugenzi Sam Kalule maama w'omugenzi n'atuuka otusaba ango n'alusasula nga n'ebyuma bamaze obipangulula n'agamba muddemu mupange ebyuma munkubira oluyimba olwo lunyumira nnyo abantu era kyemmanyi kagwirawo zaffe esinga tulukozesa tuluyimba nga bwolaba essagazi oluyimba lw'essagazi olwo nno lwambula nalulina naye mu original lwakola ki essaawa embama eyo eno gye twasanga n'oyo yali bawo oyo omukyala kati ayimba essagazi ogundi laba erinnya Lubega Zonto mumanyi Lubega Zonto ebintu by'oluyimba olwo bizibu naye waliwo oluyimba olwo mu origino yalwo nalulina naye lwakola ki anyway kale bantu bange nkyalina omukyala Lady Mbatya mukyala muyimbi wa kadongo kamwe agenda alime oba tukkirize nti fooni alina ogikwata agyongereyo ku ddaala eddala. Waliwo abakyala abalamu nga bali mu kadongo kamu wano bangi nnyo bakuba ennyimba za kadongo kamu era zinyuma bandi mwebale bannyabo okutwagazisa kadongo kamu. Kati waliwo oluyimba nze nali simanyi muntu yaluyimba nenduyisaamu kaawe egaali nga lunyumidde ne bagamba nanyini walo gyali luyimba kyolwo ogamba nti mwami kyekikwekabyanga bwotyo jagadde olwaleero ntegeze kuba kati mbala emirundi giwera ate ng'emabegako si wali luli wali nkwatanga egiraasi lwaki kati onkwatanga ekitatika olumanyi tukkaanye ku tukkaanye bulungi nnyo senga alisinabata lwakuba nti mugonvu ene omukyala alisinabata y'omu ku bafolowa bange ku mukutu gwa TikTok bannaye omukyala oyo abala waya y'akadongo kamu naye leero kati atuula gagenze gamuggwa atawanye nnyo n'obulwadde manyi obulwadde obeera nabwo obukutwalako bingi. Muyimbi kyo omulala gwe tuyinza okubeera nga tusiima ku bano abakyaliwo bale bonna beetaaga okusiimibwa bonna beetaaga kati Robina Nakisozi ku gundi ku ataakulaba omukyala Robina Nakisozi singa akwata microphone bwati mukwano ng'ensaasi z'olina tozeekakasa enkyobo ogenda gula mpya mukazi asabula era ndooza ku kivulu ky'ataakulaba teri yamusinga lwaki ondaganya ate azina bannaye abakyala bonna abakadongo mu respect waliwo oluyimba simanyi oba oyinza okubeera omukyala Joweria Nalukenge wamumanya Joweria Nalukenge okuyimba muwulira
oba gyali oba yafa. Gy'oli yalabika ng'akyaliwo. Lwakuba yabivaamu anti yadda mu ddiini. Yalokoka oba Joelia yabeera musiraamu. N'addayo aweereze. Joelia yabeera musiraamu. N'addayo aweereze eddiini ye. Era nange yantuuma erinnya nze Sulaiman. Yakutuuma? Yaŋŋamba nkusaba naawe ojje sala eddiiro ojje eno era n'erinnya lya Sulaiman likkiriza olitwale. Okyuka tukuyite Sulaiman. Omukyala oyo asabula. Alina oluyimba baluyita omukwano. Omukwano alina olwa Kaneyombekere. Kaneyombekere yali Robina Namala. Nsiimye nnyo abakyala mwebale nga musanyusiza okutuusa bye nayogera. Robina Namala. Yewolukuunya. Ate oyo omugenzi Rebecca Namale. Yayimba olukuunya. Mba nnyinyoka bwe nti ate n'ensalawo nzije nosabusaba. Omanya okuyimba maama kyo kitambo nkugambye kyatujjirira mulimu lwendaliira. Namale. Olukuunya yali avumirira baami abatavaako. Nedda luno lulala. Olwo lwobadde oyimba lulala. Lwannalukenge. Anyway, kale bantu bange. Oluyimba ndowooza ezimu kuzisinza okukyaka mu Joelia n'ekoliko ly'eddya. Ekoliko ly'eddya. Yali Joelia Nalukenge. Bazira gita singers. N'antawunyika mu qualified singers. Bonna abakyala bakadonka abanda bano ku social media bamaama mwebale kuyiiya nnyimba naye era mbasaba bw'obaako olabye akayimba nga nkayisizaamuko onsonyiwa kubanga kaba kanyumidde bannaaye ate era kaba kasigadde kako. Kati omukyala Ali Etisanywa alina akayimba kabayita kyatutonderwa. Amatumu ganjazikeke n'obanyabo alina omusajja n'ata akayimba bannaaye muli bangi sijja bamalayo. Anyway, kati ekibuuzo kyange ekimu ku ebyo ebiyinza okubeera nga bifundika session y'olwaleero. Luyimba ki mu kadongo kamu lw'osinga okwagala? Mu kadongo kamu? Mu nnyimba z'abakyala. Ng'ogamba nti wempulira oluyimba olwo obulamu bukomawo. Ennyimba zonna nzaagala. Naye anti mubeeramu nga olaba nti mu baana mubeeramu omwana. Kaakati ono gwe baakubira ewuwe. Fiona Nakayisa. Night Nantabazi. Omusajja yankuba abaganda. Omanyi obusungu obubeera awo okubamu akafaananyi mbutofu ng'omusajja ne bwe kaba kazibu gwamuleeta n'ataliwo okusimula empyewo. Anti baba akutereeza mu line olaba bwe tubanga olina ekintu ky'oli mu kutereeza nga kigaanyi bakikubako eno ku mabbali we bati kikola ki? Nedda okikubirako eyewuwo. Totereeza bintu bya neighbor ng'okyadde. Anti kati ebiseera ebisinga ekyo kyava mu butonde. Era ndaba kampeyini abantu batandiise mbu Katonda abaddiza embiriizi zaabwe. Abakyala bakoze ki? Anti muli mbiriizi zaffe naye nti mutandiise okubeera nga mwewakula kale nga kampeyini eriwo Katonda atuddiza embiriizi zaffe zaafiira bwereere. Anti kati oyinza okuba ng'oli awo olubiriizi lwo nga lulamu naye nga tomanyi nti lulamu. Ate ng'oli ku lubiriizi olutali ekizibu obeera ku lubiriizi olutali lwo ng'olowooza lwo. Katonda teyatuwa kubikkulirwa okwo kumanya nti n'olubiriizi lwe lwange. Naye Katonda nga yakuwadde olubiriizi nga lulwo tosobola mugamba nti lutwale. Tosobola. Waliwo Sisennaku alina oluyimba lwe yayimba olukyasinze obuzito mu kisaawe ky'omukwano mu nsi yonna okuva ensi gy'etandiikira okutuuka gy'ekoma nti lwe luyimba olusinga amaanyi mu nnyimba ezoogera ku mukwano mu nsi yonna. Mu nsi yonna. Nga lwakwano waffe mu Uganda? Ate mu kadongo kamu? Yadifininga. Amiina. Omukwano kyekukola ki? Kyekutegeeza akugamba omukwano nga gutandiikiriza guwewuka n'okusinga ebyoya. So nga bwe gufa omukwano ogwo guzitowa n'okusinga ejjinja. Okumanya mbu guwoomerera n'okusinga omubisi gw'enjoki awo nga gutambula naye we gufa
gukaaba okusinga kyonna kye wali olowoozezza. Ekigagi. Kyonna kye wali olowoozezza. Ng'oli yagamba mbu omukazi second hand bw'aba akusiimye abeera amata ku caayi naye bw'akukyawa. Akanyama ku gundi naye we gufa abeera nga amata Salongo Dani. Bannange oluyimba olwo nalwo ndwagala naye bambi mwebala abayimbi b'akadonkamu n'abaana abazaalwa n'omugigi ogulwa emyaka 65 mpaka kudda waggulu n'abajja abakyali mu lubuto kadonkamu bajja sigala nga bamwenyumirizaamu. Mwebale nnyo mwebalindira basajja. Kati mu basajja olinayo lw'osinga okutegeera nga wotegeera zino oba otegeera z'abakyala bokka? Amani basudde. Luyimba ki? Ekiryo n'omuvu. Lutambula lutya. Kale bantu bange tuli mu kufundikira tufundikira n'oluyimba olwo. Eri tekiro basajja bannange twagudde mu mpaka amatumbi g'obudde zaavuddeko oluyombo ne tutasa ate ng'ekiryo n'omuwafu bisimba nagaala wamuwafu yasoose kwenyumyako nnyo nga wali lwadagada yegolola mu bbanga tera mu babinywera bali bwayo nnyo nasaasira ekiryo okwewalula nga kityo nakirumiriza obunafu kibambi okuwula enkiza ekisimba mu bbanga nekirandiranga ku mitula mpozi yakinaguse muwafu nasosa kiryo ng'akotesa omutwe yasosa ati timuwafu oli muswavu oguluumira ennyo otyo n'obalangako obuti obutontogolo ate obukambagga gwakomandire sore nze nembalaga sujju namogo gati agawomera abali bagawenja nnyo nnyo kale omugejjo gwe ogukuyambyemu oti kanneewalule nga njuna bannange olina kyemeza teryayo yakkulima so nze n'alima ekisambo kyantaliza lwa nsonga sibala butontogolo bakoga wetwa wagasujju munnange amangu ago omuwafu natwagga tubataasizza naye gwoyizeemu ki muve no ku bigambo bw'ofuna essanga lya bbeeyi naye liyayina golobi. Okay, kale bantu bange obugambo bw'obusemba tusiibule. Obugambo bwange obusembayo nsooka kwebaza weebale nnyo webalire ddala omutima ogwo bannange omwami ono atukyaza tatuggyeko yadde olwataano mutima gwakwagaliza ndowooza mu kadonkamu nze gwe nalabye akikola kubanga bannange bukyangambeera mu industry tewali yali aŋŋambye nti no titi jangu nkuggyako ka interview weebale nnyo mukama wange. N'ekirala abawagizi b'akadongo kamu tubasaba bambi temugwamu maanyi kadonkamu tumulinamu 5 atuli mu bwongo ate era tuli mu musaayi tugenda kusaabinga eggwanga lino mpaka Katonda buli omu we yamutegekera. Ekyane mbasaba woolabye endongo yakagwirawo bbandi yonna etatimba kikali oba woolabye endongo yonna ng'evuga lukoba lwa kadongo kamu duka misinde obeera oli ku kituufu. Nze nambatya titi bw'obeerayo eyo nga osobola okuteekateekamu akasente wendi wano. Kale bwe tutyo tujja kulaba Mukama Katonda ky'anaaba atusobozesezza tulabe nti naawe oba oliawo olina ettofaali y'osobola okujja ogatte mu kisaawe kino ekya kadongo kamu. Kale bantu bange munaatusonyiwa sawundi y'olwaleero ekyuseemu ku sawundi eri waliwo ebibadde ebiva eri ebweru nayisi enkola yaffe amasannyalaze gaffe gakyankalanyeemu. Yes, oli waddembe okutumira. Bannange nsaba kutumirako ntumirako abantu b'ebuyiga Kibondwe gye mbeera eyo. Mwenna mbatumidde ab'ekyalo ekyo sijja kumenya omwomu nentumirako abantu b'ekitosi Mukome mbaagala nnyo nentumirako abawagizi baffe mwenna n'abayimbi bannange benkola nabo mu Frontline Band Matovu Robert Nsamba Ben Agnes Kufulu Agnes Nakyeyune Uncle Sam Mboko Kiyinjiro Nadi bannange ne gwesogedde wagenda okunyiiga bangi bangi bonna. Kiyinjiro Nadi waliwo omwami Kiyinjiro Nadi alina ku nnyimba ze yakwata. Kiyinjiro Nadi alina ennyimba ze aziina zezo z'owulira ze ntera okutulamu nga nkuba ebigoma yabeera ali ku stage ng'ayimba. Kiyinjiro Nadi we bunakijja bunakijja kiri kyagwe mwendira ennyimba ze oziina mwami tusuubirapo yazimpadde.
bannange ayimba bulungi atulamuka tuyina bannange front line band bw'oba ogituuseko n'ogirabako bwoti teekawa naye batuwa ku midimu oluusi bambi abatulaba eyo n'agamba mbalabye mujje munyimbireko ku mukolo gwange nammwe abatuweja emirimu mwebale nnyo mwebalire ebyuma byammwe mubirina si byakukuŋŋaanya ebyuma byaffe tubirina ewootuyitira ku mukolo wonna tujja n'ebyuma etukola kale bantu bange mwami Lulese Bunza enteekateeka zino omukolo gwaffe ogw'omu maaso awo olaba otya singa bano bajja ne batukubamu endongo omanyiize wemba ntegese ndinga Dr. Kwefu saagala mwenge ku stage ne woba onywa saagala kuwulirako nti onywedde kubanga byebintu ebiddugaza omulimu gwaffe ne bagamba abo batamiivu biki abamu batuuka nno ne zibuukako ndina be twali nabo Samuel n'engobako n'emugamba tugenda kukolagana naye lwakuba yamala ne yeetonda kubanga kiddugaza omulimu eri bakama kiddugaza omulimu kubanga aze wakiri kweyimbira anywedde n'ate gwe woonoonywa yakuyimbira ate naddala bw'onywa mu maaso ge kifaananyi kibi nnyo nywa ng'omaliza era bannaye naddala bakagwirawo abakozi bakagwirawo band mwenna mbeegayiridde abakyalemezaamu embeera y'okutamirira ku sho mbasaba mugikyuseemu era ffe mu front line band tetuwa mutamiivu mulimu omuntu omukyafu ali shabe nga ogenda kujja ku stage nga n'omuntu azze okulaba akusinga tetukuwa mulimu twagala omuntu ng'oli muyonjo ng'ojja kusobola okukuma ekitiibwa ky'akadongo. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 07724 42 79.